musawo okusala masolo bwe musala ensawo sikuwulira nsongamo sirina kye nakola ate abaawo ate mmwe sirina kye nakola kirabika nalosenga wangoma oba si bwe kiri muyinako kye wankola kale kiduku tolina kye wankola just njagala obereko nga wantama twevume ntumale twekube ediyo nemukoto maleke gacangulira era naketegedda yakono ku mutima olira hangulu nnumira wano mu kifuba mulira obusungu budde buli musaayi mulira ekiduku yanga nangeri obukyayi ayatende kituba obukazi bw'oluzungu kale wantama zirayira Bibi esalidibiyo abantu baleyo kale I miss you so I got you I'm in the dancing today I think today I see you I'm dying you I love the people space and the romantic days so technically physically dramatic king mukanagaza ya president emeli ya mato kama ziko kutoto weganyogoka zene kusomero bakuba ngaseka zenalima muwogo nemba zamwe sana ene malumonde nekumbula mumira sasoma bebali gye basoma bagana kwesoma mwana basoma basoma nkwaniriza nnyo omulabi wange omulungi era nga bulijjo olwaleero luno tubadde tutambula wantu wetugudde ku muntu ono nannyini lulimba olwa Wantama oba biki ebyamutama simanyize naawe munange agenda kubanga ebimu abitutegeezako ku ebyo ebyasinga omutama atugamba Wantama ye buli muntu gwasanga yamutama oba kikize simanyi busungu bwe bungi oba Uganda gokyalina omuntu asobola okubeerawo nga yakutama naye nga talina kye yakukola asobola okuba nga akutambulira bubi nga akufaananira bubi naye nga talina kye yakukola kyayogedde kituufu osobola okubeerawo omuntu just nga tomwaga nga talina nakye yakukola yaman kati bwekityo bweki Tomdi buza ku mulabi waffe omulungi ali mukulaba yaman abalabi bonna bonna it's your boy Tomdi Uganda thank you for the support kuba kati kamera zintonodde mu nzani so much mwebale kulaba Onana mune yetombi akimbira oyimbo oleta mamono tata obekube yekwegamba bitete binimira ate munanga kayimba kakuta abantu bangi nnyo mu babiro tumuguddako wano wenyini agenda kubanga atugulira mukko owulira otya Tomdi nga sawa zino kamera zikutulamu abantu nga wotuka bakuba mizira myerere kabonero akamu kakolaga nti okoze so wemba nkoze kiba kisegeeza have to be appreciated kiba kisegeeza nkoze kubanga nzani senga sayimba kayimba ako senga era tezikoze eki ezintunuddemu so I just thank God tinkoze okubanga esaawa eno I can stand here kamera nga zintunuddemu nga nsobola oyogera eri abantu Tomdi enyimba zino zawandikira oba someone writes for you teri asobola wandika bwekube taliyo era ebeera vibe nogenda mu studio nokugamba noyimba babogamu nga bamuyita naye ate nakukolera nobeera waneeno nga abantu bakutunuulidde bangi nnyo mbalengera eri bonna bantu nolidde Airstrip Tomdi Uganda lwakuba wano tuli wafunda naye nandikutambuliddemu naye nga Airstrip Tomdi kubanga erinnya liri tulireke liyinza okozesebwako ng'obujulizi mu maaso awo tusirike onanamunaye Tomdi Uganda eyakubira obuyimbo nga bwabwogeddeko musanyufu nnyo kiki ekikutuusiza wanooli biki ebimu ku ezo mpagi kizoyimiriddeko okulaba nti otuuse wooli mulimu abamu nga bagana nasaba nnyo abalala tukoze nnyo abalala tuteekamu amaanyi what has really driven you onto the top buteetya first of all buteetya mpozi n'okunoonyereza kyewandiyise confidence confidence n'okunoonyereza kuba kati nze wombuuza ani asinga nja kugamba Tomdi otegeera so kati kiba kitegeeza buli wetwalirawo mu maaso awo n'ogamba nze nsinga ndi wakabi you have to be it otegeera and the other thing okunoonyereza kikyentegeeza what's trending man kubanga waliyo kadongo kamu nandize ennyimba kadongo kamu nandize ne band music naye kati essaawa eno this music gwe bayita babogamo is the one trending yaliko ba bakuba otegeera bakkirize bagaane Tomdi onakulya mabega otambula naye oba ye kiki tabitiisa abantu just takoma nenga muntu tatya otya buti totya bambya kale munanga ndo nayenga muleke ana bagenda kulya nenga nga tugenda okumaliriza Tomdi waliwo ensonga ekutte eggwanga mu babiri kikutte waggulu ne wansi kiyingidde
kiyingiddemu bannaddiini kiyingiddemu ab'obufuzi tuyingiddemu abantu b'ekinyonyonyo mu masomero tuliraba ekintu ekiyitibwa ekisiyaga tulaba nti ekivulu ekimu waliwo omuyimbi omu omunene eyavaayo ne muganda we munnange eno ne bakola ekikolwa ekimu ekyali disgusting mu buwangwa bwaffe oba n'ennono nga kwe tutambulira mu abayimbi tubamanyi nti nomuli basomesa baggwanga kino Tomdi kibalekawa kiki ddala makulu kyagali mu kino era gw'okyogerako ki nsogera ddala nze ng'omuntu saidi gyensitandiga nsejera kubanga ndi musajja wa kamera kimanyi nze ndi musajja ayagala amakazi so nze nga nze basajja sikikola asogera seminala ekiwagira ebyo byesitaza lwa nsonga ndina musajja muzadde okitegeera nyina yakanaka nga akawala naye saakazaala musajja tulina respecting what we call nature na lwaki Katonda yatonda omukazi okuva mu lubirizi lwaffe n'amuteeka yali akimanyi nti wagina obbaawo nti yadde twekaza but that's not the right thing to do okitegeera that's not the right thing to do ekituufu kiri nti omusajja alina beera na mukazi omukazi alina beera na musajja Tomdi awo wonna wenyini wenjagala okubuuliza ekibuuzo tulaba nti paliamenti yaffe ye Uganda yavuddeyo ne bakwasa omwami Asmani basaalirwa olw'enno omulimu omunene ennyo ogw'amaanyi okulaba nti asobola okubaga etteeka erivamu n'ekibonerezo eri abo abagenda okuba nga bali ebisiyaga gwenga gwe omuyimbi w'eggwanga omunene olowooza kibonerezo ekigwana abantu bano abali mu kulya ebintu bino abali ebisiyaga abonoona abaana abato abaana ab'obulenzi gwenga gwe singa obadde mu kifo ekyo waggulwawo nga wandibaze ekibonerezo wandibadde otekawo kibonerezo ki obuzibu bwe nnina nze nnyina omutima omulungi kale nsonyiwa tegeera if someone is willing to change you understand kubanga tosobola kungamba nti gwe wakyuka n'obwongo bwakyukira ddala tosobola kukyusa what I know is omuntu oyo asobola oweebwa second chance wabanga akyusizza okujjawo nga persistinze okitegeera engeri gye balina okubeera hash kubanga kyemmanyi abamu babeera just nga bayingiza kuyingiza tegeera nabo nga tebamanyi olw'okubalimbalimba n'essente okubalimbalimba naki naye olina oyimirirawo n'omanya ekituufu kyeki tegeera n'omanya watuso nze basooke boogereko nabo if they are willing to change bamonetizing balabe how they change kubanga bayinza okuba bakyengeramu nabo tebakola change bamanyi tegeera kubanga abaana tebalabe TikTok bangi omulaba ayingiramu naye nga naye obadde omulaba nako wasegeera ayinza nobaolaba ayingidde n'omanya nti naye wayakuroengulokusiya tegeera so zemba ngamba oba yayingiramu era asobola okubalekanga so bwogereko nabo solinge basobola tusubireyo konsati oluvannyuma lwakaikaka wantama konsati esaawa eno wakati nze ebiroto byange si bya bbaala ebiroto byange bya lugogo ogikube not even off njagala wali kezo ebyange ze byembala Airstrip you understand so kati nze ebiroto byange byembala so but ekikola ekyo it's music who inspires you in the music industry mu basajja n'abakyala mpayo ebyo namunayibadde ebigambo bya Tomdi njagala abeere nga tukubiramu kawantama nga agenda sigasa oka tusibule ate amalirize n'akayimba kawantama omulabi wange olungi nawe obeere ng'osobola okubonera oli ekiddala lyerina eddoboozi lyennyini ly'owulira ku televayinayo anja kweleeta maama wono wange beewu omala oleete tata wono wange beewu question ani ayina ekyama ani ayina ebitundu ebyakyama olwo kafuneyo obukazi bunnwanire nze nga tuddaawo ngeno bwekuba bwekube nga siseetuka bamaze. Thank you for watching. Terrifying, you know how we do it. It's your boy Tomdi Uganda, the Black Panther from Wakanda. Replacement ya take off as Alawa. Please back off. Bamaze. Question, anyai ne chama, anyai ne bitundu ya chama. Bana ndio ya chama Agamba. Upata kujitunda ya chama. Anyai
Edi twala omukono okwateko ku edi kwata ku kalevu kwatako ku godi kirira maso okwateko ku kundi then after male okwateko kwatako ina maso tebiraba kirabika mu buto bafuna polio kidayoli yasako kimaleria basaba n'obuyambi ku zirediyo tv station esaba social media bangana mu buto wali mozi aso era nga kyakuviirako okufuna nukaso magulu gakono amaaso golobadde waliwo nabowobe n'obunene nga bwakyama as a question ani ayina ekyama ani ayina ebitundu ebyakyama bagambye ebyakyama buuyo okwata ku kitundu ekyakyama ani ayina ekyama ani ayina ebitundu ebyakyama bagambye ebyakyama gwe okwata ku kitundu ekyakyama nawe kaza toyina wakyama naye ate bwenkutunulira nawe wakyama kalena byakyama ondesa byakyama bonna sanyuka byonna byakyama sekulaga gwekuba katalika butalika owomutima omunafusa batawanyika abalimu akategero tokiika kasipidikeeko oba mbali mukiika kale ani alina omutwala gumpe ani alina olukumi ani alina ebitana bimbe ani alina olutwala gumpe ani alina olukumi question ani alina ekyama ekyo ani alina ebitundu ebyakyama bagambye ebyakyama gamba okwata ku kitundu ekyakyama ani alina ekyama ani alina ebitundu ebyakyama bagambye ebyakyama gamba temufuna bubenzi siwemudde kabye temwogera bintu bye mutategedde waliwo akitegedde waliwo atategedde waliwo n'abaana bakyusa byebakuyogedde efikiwa wana badabula munze era nga sinala kumanya mumaze bininzi waliwo nze abaninzi nange balinzi era nga balina kimanya ti ndeno mesunzi ate tutwala omukono okwateko ku edi kwata ku kalevu kwatako ku godi kirira wansi okwateko ku kundi then after malo okwateko Chale amazi temulaba mwena amazi temulaba ebano balina amazi oyi pamazi jukube tugende